basebo ne banyabo Katonda ayagala nnyo Uganda. Katonda ayagala Uganda. Ekyo Mukama akiyolekedde mu bintu bingi okusoomozebwa kwe tuyitamu. Bayibuli etugamba nti abakulembeze muno abalabalanga ku bikola byabwe. Ekikolwa ekyo ekyakoleddwa mwami Kyagulanyi ne banne ffe si mawulire gye tuli. Ffe tetusuubiranga ku kintu kyonna kirimu kanigguusa kuva mu gurupu eyo. Tetukisuubirangako. Wabula tutya butya okulaba nga omuwendo gw'obutalowooza guyitiridde. Teriyo mukulembeze wansi wa njuba. Omuntu ne waba yekakatika kwekakatisa okweyita omukulembeze asobola okukola ekyo ekyakoleddwa. Kyakoleddwa nnyo ekyewuunyisa. Ffenna bwe tufa tuba tumaze obulamu bw'ensi eno. Waliwo omwami wa UPC yaŋŋamba nti Dr. Obote okuga nti omuganda omulungi ye mufu, ng'era ategeeza nti Abaganda ng'omuntu afudde tebamwogerako kibi kyonna. Nti omuganda aba mulungi ng'afudde. So teyakyogera mu mubi. Yalaga nti eggudu Muganda is a dead one. Okusinziira ku bwe bayisa omufu ku nnono. Kakati oyo ayinza okuba yali awolereza Obote naye kirimu sense. Tewaliwo muntu mu Uganda, tewali buwangwa bwonna butawa kitiibwa muntu awummudde, kubanga awummudde aba takyerwanako. Ffe tulina omukolera ebyo ebimuyamba. Sseggirinya kyonna kyali abadde mubaka wa parliament. Sseggirinya yaweereddwa a state send off. Sseggirinya yaweereddwa ebitiibwa byonna n'omulambo gwe mu parliament. Ekyokubiri, tewali muntu aba nannyini muntu okusinga famire ku ssaawa ey'okufa. Kituufu. Nzijukira Professor Yusuf Kironde Lule yali mutabani waffe. Kubanga nnyina amuzaala Minanti Nabweteme ye mwana wa jjajjange Omuggalanda. Yusuf Lule ng'afudde gavumenti yayagala okumuziika Kololo. Famire yali egaanye. Ng'erina endowooza yayo nti nedda temutwala muntu alina issues zaabwe. Tumwagala waffe ku butaka. Government newaayo delegation yeteeseganye ne famire. Singa famire yakalambira Professor Lule teyali twaliddwa Kololo. Famire nekkiriziganya ne government, it's a two-way thing. Wabeerawo akakiiko akagatta gavumenti ne famire. Ne ku Sseggirinya bwe kyabadde. Famire ya Sseggirinya kasita yakutuka bw'ati parliament ne bagibikira mu butongole. Speaker n'abika Sseggirinya mu parliament. Bw'amala omubika ne bagamba Sseggirinya ajja kujja mu parliament alenge in state. Abantu bajje bamwogereko n'ekiteeso kya parliament kiyite. A resolution of parliament eyite kuye. Anaziikwa atya, anaziikwa ddi, anaziikwa wa. Na biki ebinaakolebwa. Akakiiko ako government yakalonda ne famire n'ebeeramu. Ne bakkiriziganya ku bintu bingi. Abafamire ne babeera bategeevu ekibala ne bagamba nti nabali baserumpanise bannuupu tubamuwe kubanga yagenda gye bali. Omuntu ne bwaba mubatize ye n'asamira n'abamusamize bwafa wadde mubatize nga ekkanisa eneemusabira mukkiriza n'abasamize ne babaako bye bamukolako kubanga gye yagenda mu bulamu. N'olwekyo omukyala maama wa Sseggirinya ne famire ye bakkiriza nti nuupu tugiwe Sseggirinya ekiro kyonna. Boogere fa akalimba yenna gwe bayina mu bwongo ne mu lubuto bamufulumye. Boogere buli kye baagala okugenda ekiro kiramba. Then bwe bamala ne parliament ne state tugiwe Sseggirinya. Naye mukoleko ebyayo. Then bwe bamala bamutuwe nga famire tumukwase n'eddiini. N'eddiini ekole ogwayo. Then ake Magombe mu kitiibwa ekimusaanira. Kubanga Sseggirinya ku nsi kuno mu bulamu buno takyayinza kukolayo kintu kyonna ku bulamu bwansi. Byonna ebyo byawedde. Kakati abajega abatamanya ŋŋamba nga bakulembera mwami Kyagulanyi ne bakola ebyo ebikolwa bimwakoze. Maama we n'atuuka okwegayirira nti omwana wange muleka agende wali. Yalaajanye. Nga toyinza kuwuliriza maama gwe ng'oyagala bwa pulezidenti wa Uganda. Ng'oyagala nga gwe ovuganya na mwami Museveni. Kino ekizibu nkizayo ku ggwanga lyange ery'Abaganda. Abaganda tuswadde. Tuve mu kuswala kuno. Teriyo tribe mu Uganda esobola kusimbawo omuntu alinga Kyagulanyi ku mwami Museveni. Ffe tukikola. Obululu bwafuna mu Buganda kivumo vume kive. Ekyo kive gye tuli. Ensi etegeera obwekive bwaffe.
ebizibu byonna ebituliko kati byakyejjira ffe tubiyereetera mwami Museveni n'atega omukono tukwatagane tukulembeze nga mumuwa ekintu nti oyo yamuvuganya oyo atasobola kuba na solution kukufanga okwo solution kukuziika obuziisi Ssegirinya nga tagirina kiki kyalina ekirala ekisolo tuyamba okwekulaakulanya Uganda ng'erumbiddwa omulabe okuva mu nsi endala Uganda ng'egiridde ekirwadde nga COVID Uganda kubanga obukulembeze is not a bed of roses you face challenges n'abantu ze batamanyi Uganda ng'egiridde ekizibu ekisinga akazibu k'okufa kw'omubaka oyo alikola ki n'ekyo Mukama abitulaze mmwe abaganya okutegeera Bayibuli egambye gumaze okubasinga omuntu yenna bw'alisituka mu 226 n'agolokoka ewe n'agenda asuula akalulu n'atiikinga Kyagulanyi oyo gumaze okumusinga era ekyo akalulu kano kagenda kulaga Bajega twenkana ki akalulu kano tekagenda kudecidinga ani awangula kwa president Bajega twenkana ki kagenda kugeraageranya akalulu kano kageraageranya Bajega yes omuwendo gw'Abajega gwenkana gutya Kyagulanyi omufuusa omujega kubanga byakola byakijega mumbuulire kyemba muyita mumbuulire me bakugamba nti gwe maama w'omufu mu magye waliwo n'oluyimba when I die don't bury me here take my body home to my people waliwo eyakanyimbidde juzi wano Kadoogo akakanya ne mu Luswayiri bakaddamu nti ne bwafanga mu nsiko nga bakuŋŋaana ne balamba we bakuziise mu biseera bya buyeekera ne banoonya famire y'okugibulya nti twamuteekaawo documentation ezo zaaliwo bawe ekitiibwa n'avudde mu bulamu ensi yabategera omuntu simbwa nti evudde kukuba yole buyozi bakasuke wali n'ekyo Kyagulanyi takimanyi Mukama kiki kino ekyatujjira Mwami Ruutu nga Kyagulanyi kubanga embeera eri nti omuntu eyafudde memba wa NUP era Ssegirinya bwe yali akyali mulamu yagamba nti omuntu gw'ayagala ayogere kufa kwe Kyagulanyi era abeere ng'ayogera essaawa 5 namba gwe yawa olukusoolu gwe waaliwulidde otya singa wabadde gwe okubanga gavumenti yateekinze ova omubaka wo yadde ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno ate n'awa obuvunaanyizibwa omuntu gw'omwayawukana naye obuvunaanyizibwa babadde babuwadde Honorable Mpuuga nga yali ni control ya saidi eno eya parliament gwekyo wali kizannyo otya Honorable Mpuuga ali ku tikiti ya NUP naye bakyankalana ekyo ekyokucyankalana ekyo kyabwe ffe mu bantu eno ekyo kyabwe at the moment ekyo kimu ekyokubiri Honorable Mpuuga parliamentary commissioner nga Kyagulanyi yamutaddeyo we yagobayo ye mugoba ddi speaker namulemezaayo ogoba tomanya bwogoba si speaker namulemezaayo what does the law say Kyagulanyi bwe yali alonda Mpuuga teyamanya bwe bamugjayo ekyo kimu ekyokusatu nze singa nze nabadde Kyagulanyi n'alirowoozezza bwe tunaagenda ku kisaawe sikkirizibwe kwogera ekyo kyasoose okulowooza ekyokubiri bwe nandibadde ŋŋaana 2 n'alitaddewo ebyange omulenzi omujege oyo yagobye ebikozesebwa logistics mu lumbe emmere n'ebigenderako ye teyaguze ebyasindikiddwa gavumenti ye teyaguze bwe yagobye 2 ye teyaguze yagobye obutebe obabadde bugenda okutuulako abantu ye teyataddewo bulala yagobye tenti ye teyataddewo tenti okiwulidde buli kye yagobye eri teyataddewo alternative ye yagadde Ssegirinya aziikibwe ngaani okitegeera ensonga wejjira nze seraliikira byabufuzi bya Ssegirinya Ssegirinya nayogeranga naye nga sifayo ku byabufuzi bye ebyobufuzi bikyuka luli yaliwo FDC yasooka mu DP no n'agenda mu SDP n'agenda mu FDC kyekikulowooza nti NUP teyali givuddemu naye obulamu bwe bugenze eno essaawa esembayo mmwe Mukama awadde omukisa awummudde ali mu kibiina kyammwe ensi eyagala okumanya NUP ensolovinga etya issue enongeze obutakkaanya bwe buti nga buzze tukola tutya ekyo kyekirwadde Kyagulanyi kyenvamu Kyagulanyi si mujega naye akola ebyekijega ate Kyagulanyi si mujega naye aba kyamukkiririzaamu ng'ekyo kikoleddwa batulamuga nti principal tasobya kyabadde kyabujega nnyo maama w'omufu akaaba okimanyi nti abaana ba Ssegirinya tebaziise ku taata naye wali baliyiseewa
kwaba abantu abo anti ebyo byonna ne mutalekawona mbeera kisooka abantu abamu batyogendayo abaana batamala emirundi tebaziika kutamala emirundi omuntu eyali kutamala emirundi takubisa muwono yabadde wano akubisa bonna bangi naye what matters is the level of organization tuziisa abantu ku Katolubwama tewakiraba ne Kyagulanyi yajja n'ayogera abaana ba Katolubwama tebateekayo ttaka how poor it is slowness of understanding rather stupidity of those people who still believe in him nze kyekirwadde kyenina nze siri wano kuyombera Ssegiriinya ndi wano kulaga abantu oyo wabatasobola kubanga ekibiina ky'ebyobufuzi kinkwatako singa byabadde bya Firebase Crew ebyo tebinkwatako nsobola obutalaba nnyimba zaabwe nsobola obutakola kikyamu naye bwebagamba nti they are leaders they register under the Electoral Commission mu mateeka ga Uganda nti bano baagala kutufuga abaagala okutufuga bye bakola binkwatako kubanga enkya nnyinza okwekanga nga batudde mu State House oyo wandyagadde akutuulire mu State House bwe kibanga ekizibu kya Mwami Mpuuga ekyokufuna $5,000,000 kyabasajjula okutuuka ku ekyo ng'azijje mu gavumenti nga Mpuuga tazibbye parliament eziyisizza omuli n'abanuupu emitendera gyonna ne gigobererwa ne zituuka ne wa president who is the de facto Minister of Finance sente ne zibeera released nga obwongo bwe nakati bukyaga nti Mpuuga yabba oyo wandyamugadde abeera omukulembezeewo so kyenjagadde okumanya nti mu mbeera eyo gwe waali kizannyo otya singa obadde Kyagulanyi ekisooka Ssegiriinya bwe yagenda mu kkomera Kyagulanyi bye yakola byeyogerera Ssegiriinya bwe yagenda mu kkomera Kyagulanyi yatiguka ensi eno ng'essanyu limutta kubanga gavumenti erina abanuupu beesibye Kyagulanyi ne yeeraga lwatu nti mu bwe yali ensibye gavumenti nze ngenda ku negotiatinga ne gavumenti Nubia Nili bamute Eddi Mutwe bamute n'abalala era bwe baabata struggle ya Kyagulanyi n'ekoma. Can I inform you nti ono Professor Yusufu Nsibambi member of parliament from Mawokota South mu constituency mwalimu abantu 10 abanuupu abaali basibiddwa mu biseera bya Kalulu bwe yalabanga awangudde ng'emiranga gy'abantu gifuga emiyitirivu mu constituency abaana baffe abaana babasibi olw'omukyala yakaabanga yali wa Mawokota Nsibambi nakkakkana n'agamba n'agolokoka n'engenda eri gavumenti n'ayogera ne General David Muhoozi. General David Muhoozi yali student we yamusomesa amateeka e Makerere n'amugamba nti nkwegayiridde mmanyi bayinza okubanga abantu bange balina emisango naye munyambe mu batuwe Nsibambi nga tannaba nakulayira yalunula abantu 14 mu constituency abanuupu sure amazima ga Katonda go find out n'abatabonna ebivume ebyaddira Nsibambi okuva mu nuupu wepanka wegira wegala tulabisa nga waliwo olutalawo kubanga Kyagulanyi awo nga bamuwoze tayagala muntu ave mu kkomera eri mmere ye omusibe wa nuupu ali mu kkomera ye mmere ya Kyagulanyi yabagamba mubate mulabe bataliye kakati mubate mulabe business bwegwa yes kakati Kyagulanyi Ssegiriinya bw'atandika entalo ezo ate nkulayirira kino nkyogera wano nti n'ebyakwasa Ssegiriinya e Masaka birimu omukono gwa nuupu ekyo saagala nakisussaawo mbabuulira ebyamukwasa ani yaloopa ba Ssegiriinya ebyali bikolebwa kuba tetwafunye mukisa Ssegiriinya kuwoza tekyo kyayinza kufuna state erina ku withdrawing charges ezo by the fact that he has passed on ekyo nsonga nkulu okwerowooza kiki ekyabaawo nina information endala omusajja gwe bayita Bashir Kazibu mumanyi munamawulire munnammwe Kyagulanyi omubaka wa Kawempe kati South ey'Amaserengeta Kyagulanyi yabagamba bonna ababaka nga bakafuna sente z'emmotoka nti buli omu ajjako $10,000,000 azimpeereze Jakirizirinzita nange njagala ku sente ye enkalamate ndi bubye Jakirizirinzita musindike 10 okwosa enkya nga ziri wange Bashir Kazibu nabaga nenga mwankuba nnyo oluseke mukumpa kaadi mundeke nzire engulu ekyo ne kimukyaya Kyagulanyi n'akola omupango okutega Bashir Kazibu amugamba kwata abavubuka b'ebwayisa abayaga baffe bagende bw'ekyo petrol station 2 tutandikira okwo Kazibu aga nti ndi musajja mu Isiraamu omusiraamu tattira muntu bwereere Kyagulanyi amanyi bulungi nti Bashir Kazibu alwakola ekyo
yali awedde singa akyaliyo mu ngalo za gavumenti singa ali mukomera yali ayagala mwongera kuba Ssegiriinya Bashir Kazibwe n'atebuka era Bashir Kazibwe teyakikola obukyayi Kyagulanyi bwalina ku Bashir Kazibwe busimbukaawo obijjawa bwino nga wa munda batugamba nga ndisekanyolya gwe muwanvu bw'obeera ng'oli kisolo mu nsiko n'olaba ng'entugga ggirafu etandise okudduka nga gw'oli kabizaako amagulu amampi tobuuza kibadde tandika kutema manyadi ekidduse entugga kinene nange ntemerawo ogende kakati ebyo byonna weebiri Ssegiriinya nga babakutti kyeraga lwatu nti Nuupu yali erwana okulaga nti yo tekiriimu netandika okwogera ebintu bwevumirira gavumenti bwekola biki naye bwe batuuka balukwago Erias Lukwago bamuyizi bannamateeka abaasituka okugenda okuwolereza abo nga kuliko Shamimu Malembe nga kuliko Medadi Lwega Sseggona n'abalala batuuka okusekiwalinga kooti Bail yasooka baga nti bannange kooti Bail batusaba $220 mu muntu mbuulira gwe Kyagulanyi ayinako $5 ku $200 ezasonderwa Ssegiriinya okujjayo kumujja mukomera tekuli yadde yadde $5 tegiriiko olwo yasirika musiri n'atula eringa akawugulu tatunulayo Ssegiriinya bw'ava mu kkomera mu ngeri gye yavaayo Kyagulanyi n'atandika yalisooka yali agenze ku kooti yebambe ku kkomera abeerewo nga babatadde ne bakimuggyako baafuluma buli naye Mpuuga yakola struggle nene na negotiating ne bikyali kyetagisa Bail y'abali ebeera affected bafulume bawoze nga bafugwe Kyagulanyi yenyiga olunyiga lwotolabanga teriyo muntu ku planet Earth yanyiga nga Kyagulanyi nga Ssegiriinya afudde mu kkomera tewali mulala yanyiga nga Kyagulanyi bwanyiga ne batandika okwogerera Ssegiriinya nti mwategeraganye ne gavumenti mwalidde ndya ntya because I need to be alive ndya ntya ssente enguzi nsobola okuba omulamu eyo enguzi gyeri nti ekindisa enguzi eno nsobola okusurvivinga eyo nguzi teriyo kujjako ng'oli slow of understanding kakati Ssegiriinya bwe yavaayo ne babateekako akazitoni Ssewanyana ne Ssegiriinya bwe balaba nga kibayitiriddeko Ssegiriinya n'agamba njagala ngende ku kitebe mbanyonyole batutadde batya there was a court bail twasayininga kooti biki ffe twali munda ne batuta baloya we bali bewozaako Ssegiriinya nti kansituke ngende ku kitebe mbanyonyola ab'ekitebe kwolwo olunaku Kyagulanyi yakeera ku makya n'avuga emmotoka paka Gomba mbu Gombe eyo waliwo emmotoka omwana gwe yali etomedde kati mbw agenda kwolwo okumantaala ati n'abaana mbaze bakubagiza yenna aliye Masagga ng'eggogole sibaakalwe ebyo byonna birabika bw'oba oyagala okufaayo ebyo byonna obiraba bwe bamala ebyo byonna ne babyogera Ssegiriinya akose bw'alwala Ssegiriinya bw'alwala agende Netherlands okumujjanja kubanga n'okulayira yava mu ddwaliro okujja okulayira yava mu ddwaliro yali mugonvu agenda Netherlands okumukwatamu bw'atuuka eyo sente ne zimuggwako n'atuma obubaka ne butuuka mu Parliament n'egamba nti mu mateeka atengedde standards za government bw'oba onoojjanjabirwa ebweru wa Uganda medical board eteekwa okuba nga recommendings Ssegiriinya yagenda bugenzi Parliament ya Uganda n'egamba nti mu mateeka tetusobola kukola ki kumuwa buyambi Mwami Mpuuga nga ye LOP n'anegotiatinga ne speaker balabe batereeza batya Ssegiriinya bye yakola asobole okujjanjabwa ebiseera ebyo byonna ng'ono atunulanga akamyu akamagala kamagamaga mu nsiko kati kanoonya oba waliwo ekibi ekinajja okukalya ye Kyagulanyi talina contribution yonna gye yateeka ku kintu ekyo ompulidde taata nkuwulira Ssegiriinya atandika okujjanjabibwa kweramba bw'abeera e Bulaaya Ssegiriinya sente zimuweddeko ali confused akubira Honorable Muhammad Nsereko amugamba nyamba ekibiina kya Nuupu kinsuddewo nyamba Mwami Nsereko atandika okukola fundraising nga gye yakola Katolu Bwama Kyagulanyi olwagira bwe lunaavaayo gy'abadde oyo Nsereko ayagala tulabisa kwegamba nga Kyagulanyi ekimunyiiza nti Nsereko agezaako okutaasa obulamu bwa Ssegiriinya ffe twagala adduke emisinde yamusitoopinga okugenda ku sipiidi Kyagulanyi yeyomba ebigambo by'atala by'otulabangako era balaga ekifaananyi Ssegiriinya ng'ali mu Netherlands nga waliwo busuwaani y'emmere kuliko n'ekifi ky'enkoko ono mufumbiro abutuka agamba nti oyo si mulwadde omulwadde asobola kulya emmere eyo yonna naye ekifaananyi kyali kiraga nga emmere agiridde
Fumbiro yayogera Segirinya bw'akomawo wano nga tafaananika naga nti muŋŋamba nti neekoza nti ndi mulwadde neekoza naga nti maama ono mufumbiro bwajjanga ku mulambo gwange kuba ntegedde okusinziira ku basawo be baŋŋambye nze nja okumusooka okugenda naye bwajjanga n'omulaba ng'aleese ngalabiye wano oyoolanga enfuufu n'omugirwa mu kamwa obanga Segirinya yagamba Kyagulanyi yayogereranga essaawa 5 ekyenfuufu okumuyiwa mu kamwa baakyerabidde lwaki oyo gwe yagamba okuyiwa enfuufu mu kamwa lwaki ye tebaagimuyiyeemu yagambye Kyagulanyi namulabye ng'agamba nti bakkaanya baamala ne beesonyiwa kakati okirabye ekyo naye nga kiki ekyaliwo soba Segirinya ye yeetonda nti nafa mu buntu n'enkozesa obukambo bungi sisooli nange nalaba Segirinya ye yeetonda sisooli oli kakikola yasigalaga nti kyenayogedde kituufu ne bw'onookola otya kyekiriwo era yagenze okuziika era yagenze ate ng'oli yagamba era singa okuziika kwabadde mu mikono gya famire ne state oba olyawo olubatu lw'enfuufu ne bwetaali badde nnyingi babadde nalwo okutuukiriza naye yeetooloddwa abatamanya ŋŋamba bagobye buli muntu ku mulambo ogwo ekyo twali tukirabyeko tufiiriddwa abakulembeze wano so mu kugattagatta history ono yenna gw'owadde ku mpuuga ne ku nfaayo gy'awadde obudde bwe yawa omugenzi Segirinya kyeraga lwatu nti yabadde agwanidde okukulemberamu oba yabadde agwanidde paalamenti okumukwasa abeere nga yakulemberamu emikolo emikulu olw'ensonga nga nnya ensonga esooka is the parliamentary commission Parliamentary Commission yefulumya ssente ezigenda okukola ku kuziika kwa Segirinya ekyo kimu ekyokubiri yabadde agreeable wakati we ne family kituufu nga gwekkiriza family yabadde tekkiriza buli ŋŋanga gye bagenda okuleeta yabadde yeeroboza bamadaada kye baakoze wali ate kati madaada era kyakabinya okuba nga tuli wano okwogera ku mukutu guno ogw'ekitiibwa tuteesa ku madaada really tuteesa ku madaada tuli wano tuteesa ku madaada tulabye nnyo gumaze okutusinga ffenna ekyo kimu family yabadde kwatagana n'empuuga ekyo kimu mpuuga ye area constituency member of parliament ow'ekitundu ekyo omusango mpuuga gw'olina naawe kankukyukire nti emyaka mitono emagga mmwe mwatulaga ekintu kino nti ono leader what were you telling us really you people mmwe mwali mutulaga ki naawe twetondere gwe nga gy'oli Basegona gye bali Babedi Bwanika gye bali n'abana gye bali kiki ekyabatulaze ono omusango mugulina gumaze tusinga Bayibuli ega nti bw'onoosulanga natali mulongofu ku kitanda naawe toobenga mulongofu okumala ennaku 7 Bayibuli bwe tugamba kiki ekiri mu bino kye tulaba mwatulimba mwami Mpuuga mwatulimba mwami Museveni kye tuva tumuwagira tulabye obulamu bwe tubwetegereza tulabye byakoze n'obuzibu bwakoleddemu tulabye byalizimbe bitalizimbululwa ne bwali bagenze byazimbye bitalizimbulwa weebiri mwami Museveni atenderezebwa ku lw'okusituka kwa Segirinya kubanga bwe yali akwata power wano yagamba we are going to demystify the gun and the positions of leadership njagala n'omuntu wa wansi akwate emmundu kubanga emmundu yekozesebwa omujonyesa njagala n'omuntu wa wansi asitukadde mu bukulembeze kubanga abakulembeze bamujonyeseza bibiri tubirabye nga bituukirira Segirinya yalivudde ati eyo n'abeera omubaka wa parliament singa si mwami Museveni eyo ideology and mission and vision of the movement we thank him for that kyekituwogeza nze siyogera kuba gavumenti erina kyempa tekiriiwo mwami Kiso tekiriiwo naye njogera olw'ebintu byenzikiririzaamu nga bwe nkugambye nze ndi mukristaayo Bible eraga ab'e Sodoma ne Gomora bwe baalyanga ebisiyaga Mukama Katonda n'agamba Lutti jjukira nze Luutu yagamba Lutti nti genda ogamba abantu abo baleme okulya ebisiyaga sikyagala kubanga ebisiyaga n'ekisolo ekisembayo obusiru ku nsi kye bayita embizzi nayo tebirya genda obagambe temulya bisiyaga Mukama n'atuma omubaka Lutti n'ajja ayogera n'abantu Lutti n'abeegayirira nga bwe twegayirira mmwe n'ayogera buli kintu nga bwe twogera bwe yamala Mukama n'amugamba nti omanyi Lutti kati obusungu bwange butuuse bwe bukoma ngenda kuzikiriza ebibuga ebyo bibiri kwata mukazi wo ne bawalabu babiri mufe mu kibuga ekyo mu bbanga lya ssaawa 3 Lutti agamba mukazi we nti Mukama atugambye tuve wano agenda kuzikiriza omukazi yeekuba ambi bw'akola aipeso bw'acerewa yeekolako nga bw'atunula ati n'alengera Sheraton n'aga nti maama omuntu agenda koleka Sheraton bw'atunula ati n'alaba Serena n'aga nti omuntu ava atya wano Katonda bwe yamulaba
n'amusindikira amasanyalaze ye n'afuuka empaji ey'omuliro n'agamba Lutti kwata bawalabe mukole ki mugende muviire ekibuga ekyo ekibuga kyazikirira naye ne Lutti ne bawalabe gye baagenda tibafuna mirembe baabonaabona obulamu bwabwe bwonna ne bazaala n'eggwanga eddala libayita ly'aba Mowabu kubanga bawala ba Lutti bwe baalaba teri musajja yenna bali bokka balina taata waabwe akola omulimu gumu gwokka ayiisa omwenge mu mizabbibu buli kaseera atamidde agudde eri abawala kyebafa batandika omweka kaatikako ne bafuna embuto ne bazaala mu kitaabwe eggwanga eryo Mukama n'alikolera bayita ba Mowabu omanyi otyo bwe bali mu Nuupu ba Mowabu omanyi otya baani bazzukulu ba Mowabu ffenna ekibi tukisasulira tuva tubalabula ffenna tweyamba bwe twogera ebigambo bino nti Uganda bw'eneetereera ffenna ne tugenda mu maaso ffenna kijja tugasa nze sibagaana kuvuganya mwami Museveni teriyo muntu mwami Museveni si kabaka he's a president he's a political leader mutuule wansi mulabe byakoze mulabe mwensobi na mumukola arrangement emuwakanya ekyo bwe tuba bokikola si bano aba Mowabu si mu Mowabu gwe bayita Kyagulanyi si yagenda kitukolera okujjako nga muli mu nsobi ensobi eyo nze ne bwe ndi banvuddewo abalala obudde buli gibabuulira kubanga twejegawazza nnyo tugoberedde ebitagoberekeka naye n'ekyo ekitutuuseeko ani kummwe ababadde awo yandyagadde ye bamuziike nga Ssegirinya bwe yaziikiddwa oyogedde ku oyo omukyala simanya ani Madada ani Madada gwe wandyagadde mu kufaakwo mpulira bakuyita Sauda ndozo oli musiraamu wandyagadde embizi baginyookeza awo bagirye omukyomo kulumbeerwo wali kyagadde wandyagadde abantu banywe ekkote beeyise nga bwe mweyisiza kulumbeerwa Ssegirinya gwe wandikyagadde waliwo abanenyeza ne Honorable Mpuuga nga bagamba nti ng'ow'ekitiibwa bw'ali bwe yalirabye embeera bw'etyo nti naye yaligambye abaana nti mumanyi nga bwe guli bwe gutyo mugende muziike abaana ne bava wano ne bagenda so waliwo abamunenyeza nti tekigwana okuba ebintu ebibiri saidi eno ne saidi eno kubanga tukimanyi nti okuziika kugatta era omu waakiri yali ekubye mu mutima nankubadde tuli ku Kyagulanyi naye abamu bagamba nti walibaddewo okwekuba mu mutima either ewooli oba ewoono nono n'agamba nti owaayi Mpuuga abantu nga bwe bakoze bwe batyo abaana mugende naye n'akola ki either neyegatta kubali oba n'avaawo naye baba munenya si ba Mowabu kubanga Mpuuga yakoze buli kyetaagisa ibirivu sinayogera na Mpuuga era nze soogera naye n'essimu ye sigimanyi Mpuuga yabadde ne state authority okuhandolinga ensonga eyo bwe yatuuse ku last moment Mpuuga yabadde aconsultinga ne family from time on what to do ne ku ssaawa ensembayo nga maama akaaba tugenda wali kati nga gwogenda wano nyini muntu agamba tugenda wali ng'ogenda wano poliisi bwe yazze jukira a state is coercive a state is a state. A state doesn't beg you. It coerces you to do what it wants you to do. Police bwe yazze okusitula omulamba abavubuka ne bayimuka mu kwejagala lokwekyanga. Mu kukola ekyo police yabadde ne mandate okufulumya amasasi nga General Bwine bwe yabagamba ndi bwe mwekyange esobola okufulumya amasasi naye mu kugafulumya liyinza okukomba oba okukomba omulala. Police yayogedde n'Empuuga. Mpuuga n'agiga nti ffe tuli mu butuufu naye olw'okuba ba Mowabu bafuuse ekyo mukireke. N'abuuza family eri nti tukole tutya ne bamuga nti mubale nga family eri fragile okimanyi nti maama yatuuse ekiseera nga ayagala kufuluma yagenda eri eteri mulambo okimanyi nga abegayirira okimanyi nti oyo gwoyise simanyi Sauda Madada yakutte maama n'ajula n'omusimba oluyi okimanyi ekyo ebyabadde ku Ssegirinya kyakuyiga kinene eri gwe akyawagira aba Mowabu va ku ba Mowabu aba Mowabu bakolimire aba Mowabu basibizza abaana b'abantu aba Mowabu tebagala mwana ina kuva mu kkomera aba Mowabu boogera buli kye balowooza kubanga tebakiina accountability. Mpuuga ina accountability ya parliament singa yasituse n'agenda olutalo ne luba wali baali mubuuziza nti eyo kyekyabadde arrangement Mpuuga yali badde accountable nze ndoza kye yakoze kye ekyomukulembeze Mwami Museveni akola ebintu bingi nga reactinga ku nsobi z'abali ensobi ensire n'enya Museveni walaba Kyagulanyi bwe bamukwata eruuka nga amansa COVID mu bugenderevu omusango gwamukwasa gwali gwa byabulamu Public Health Disaster Act enkulana zaali ziwereddwa abavubuka wano mu Kampala ne bagwira ku ngulu za street za Kampala
ne bakwata embukuli na buli kintu ne bakuba abakadde abatambula ku nguudo. Walaba nga bakuba omukazi wa poliisi ennyondo ku mutwe. Nakiraba. Walaba nga bakuba abakadde. State bwe yavaayo n'ekwata amaanyi okukakanya abavubuka awo. Walaba nga ensi enenya state. Okiwulira? Ngera babanenya mpuuga, walaba nga ensi teraba baana bali. Singa babalekamu ennaku bbiri, there would have been a genocide in the city. Naye ensi yanenya gavumenti eyina mandate okutukuuma. Nti lwaki gavumenti yasa abantu 50, lwaki yakikoze musa abantu nakati ekyali abakiwugere ekyo. Di omuntu lwabeera mu layini y'okukola ekituufu. Di nze mbagamba ebigambo bino ne bye mulabye Katonda byabalaga nakaka tutandise omwaka gwa kalulu ogenda kulaba ebintu bingi gutandise ogenda kulaba ebintu bingi Kyagulanyi alina omuntu yena bwe yali alumiridwa walaba Buchaman nga afiira Kyagulanyi yafiirwa nnyina namugamba mpa ku sente nziike maama wadde olukumi olwa Uganda teyalumuwa Kyagulanyi na Buchaman n'abivaako n'agenda. Buchaman yamala emyaka 10 nga tebalabaganye na Kyagulanyi basisinkana last year n'entebe ku beach eno awali ennyonyi bayiyita batya Beach bwe yamusanga lwataka okwogera ebigambo by'olulasta yamaani bikine beekyomera netuuza bagenda kulwana bamaliza beebonze bwe babuuza Buchaman nti owadde omugamba ki nti nabadde mugamba nti oli ki teriyo rasta abeera politician politiki ne rasta tebikwatagana ku byombi oli mu rasta oba oli mu politician Kyagulanyi ng'ayogaddamu bibye munamugamba nti engabi erya muddo empologoma erya nnyama bwe babanga empologoma erya omuddo weeraliikira bw'olabanga engabi etandise okulya ennyama weeraliikira okujjako embizzi yerya byombi erya ennyama n'erya n'omuddo gw'oli ki Buchaman yali amubuuza Kyagulanyi teyakiddamu Kyagulanyi is he a politician is he a rastaman Rastafarian tebaagala politics at all kati ali mu ki isn't he a gold digger byali mutafayo babisa abantu bameka naye nga bimufunira sente sikyaliko simanyi Yasini Kauma bamutira ku steering ya motoka ya Kyagulanyi bwe yavaayo amaziika ga Yasini Kauma tetunenya Kyagulanyi pana yali musibe bwe yavaayo Kyagulanyi tafunanga yiwadde milioni 5 kuzitwalira family eyo tazifunanga ono omwanyina ffe Catherine Kusaasira yagamba president your excellency family kubanga baatulaga muwala wa Yasini Kauma in 6 months nga abaana babasindise bakolobwa maid yali mu P6 ngatasobola kweyongerayo agenda akolobwa maid ne balaga mukyala Kauma ng'alenga manda bangamina kati akyalenga manda ng'atunda Kyagulanyi bw'aba tayina muli passion Kusaasira Kauma yali mu struggle ng'amuvuga nga yattibwa bw'atyo agirina kwani nesaawa eno nno abaana basigirinya kuba maama yagambye dda n'ekyokulya tebalina bayinza kifuna agambye yeeraliikiridde fees abaana bagenda kuddamu okusoma naye waliwo sipiika yeeyamye okweyamako nebaayo ne minisita yeeyamye okweyamako saidi eri abaana bagamba nti era tebannawulira yeeyamye abaana ngamba tewaliwo yeeyamye era abanuupu mwe muba mulinda abanuupu okweyama muli mu kwerimba nuupu tesobola ddiru yakikola Ziggy Wine omumanyi eyali deputy wa Kyagulanyi mu ghetto ne mu Firebase Crew Ziggy Wine yeegayirira Kyagulanyi nti Kyagulanyi nsaba nanfe otuyambe tunywenga ku njaga ey'ebbeeyi nga gwe gy'onywa yes Kyagulanyi olw'okuba ali self-centered yanywa njaga nnongoose bano abaleka ne banywa eno gy'okubanga nayo bwekkuba banywe neesuula eddalu gy'okubanga nayo bwekola ki Ziggy Wine aginywa bulungi emuwerera akwata bigi abakkirira mu kisalosalo ekyebano atomera omusomesa agwa mu lukonko abavuzi ba booda balowooza nti ono omuvuzi wa booda munnaffe bangwa mangu okumuyoola n'omukazi oli atomeddwa batwala ku medical center eryawo omusawo wa medical center atunulira Ziggy Wine nga Ziggy Wine alumizibwa nnyo ng'eriiso ejjembe lya piki lifumise mu liiso ng'engalo emu ekutukiddeko ddala omusawo n'aga nti ono simusobola omusawo yennyini yakwata ssente naawe ababooda nti mumutwale wa Emulago bamutuuse Emulago mu casualty family ya Ziggy Wine abawala bali bannyina bajja Emulago amalawo ennaku ezi 2 tewali amukutteko kubanga eby'Emulago bimanyi munnange
kasente bagamba leetayo kino tukole kiri boti bagamba nti bazisabye bo bagamba oyina sente ezikola kino buli otubaddamu nga basirika wayitenda kwezi family ekwata Ziggy Wine emusa mu motoka emutwala ensambya batuuka ensambya ab'ensambya babagamba deposit 1 million before we start bakubira Kyagulanyi nti batusabye million okuwa Ziggy Wine okugenda ku kitanda Kyagulanyi buuza family ya Ziggy Wine weeri wano family amagalala ati ng'akamyo akalowooza nti ekibe kijja okkalya olwo atemereza emirundi 8 mu dakiika 2 kubanga omugambye ekintu ekimusasamaza teyawaayo million eyo ensambya bagana okukola ku Ziggy Wine baddamu bamuteeka mu motoka bamukomyawo e Mulago Kyagulanyi kyeyiya mu bwa Kyagulanyi bwe kuga nti CMI yakutte Ziggy Wine nemutemako engalo nemujjamu n'eriiso gemubuuza Bobi Wine waali kwegamba CMI temanyi Bobi Wine waali ebuuza Ziggy Wine agibuulire nga Ziggy Wine alwala Ziggy Wine afa wadde emitwalo 5 wadde emitwalo 5 Kyagulanyi teyagiwaana bwafa bamuziika Ibanda ng'atuula mangu mu mmotoka ze ng'afumuka ngabagenda Ibanda ng'awamba entaana akazindalo gakawamba ng'atandika olulasitale mwana busitali bwakutte mudde mwana bwakupasinze ono webale kutufiirira tujagena y'amaani nti CMI yasse Ziggy Wine gavumenti yasaani nga byayogedde kusegirinya kaakati mukama atuyamba taata enanga waffe yali akyali mwogezi wa poliisi Fred Enanga Fred aleeta obutambi aga nti ono yafuna accident mu kisalosalo n'omusomesa gwe yatomera wuuli era n'eddwaliro lyamusindika Mulago lirino era vidiyo ng'onootera okutuuka e Mulago ku ddwaliro nga ziraga Ziggy bamuleeta yebye ng'eno wa booda omulala agyali ng'eno waliwo avuga nga bamuleeta kamera tu kamera paka Mulago ku Kazolite nga balaga bannyina nga bamukima ku Kazolite okumugyayo kumutwala ensambya naye bannyina nga beetabye ne Kyagulanyi baga nti CMI Kyagundi Fred Enanga atuwa story yonna atugamba era poliisi egenda kuteeka charges ku bannyina ba Ziggy Wine okulimba era nali nkyagadde kibe naye gavumenti yaffe nga bw'ogimanyi emisango yagibaga nti bali bafiirirwa tubajjeko gavumenti yajjajja esonyiwa egyo emisango n'egireka kakati Kyagulanyi addaga nti ebalimba oyo omukazi gwe mulaba gwe baatadde awo jjukira omukazi oli yaliwo engulu ng'erinnya lye lifaanana ery'omwogezi wa poliisi omwe era omukazi ow'engulu nga kati oli omukazi gwe baleese mannya geegano biki nga poliisi eddayo ku ground ng'ereeta omwogezi wa poliisi ng'ayimirira n'ono omusomesa ng'omusomesa bamubuuza gwe gwe baatomera nti nze gwe baatomera bamubuuza okola mulimu ki nti ndi musomesa osomesa wa nti nsomesa nursery school wa nti wali bagenda n'abamawulire ku nursery school bamugamba lamusa abaana good morning class good morning Mrs. Gundi ng'erinnya bulimanyi amawulire ne gamanya Kyagulanyi abadde yeesiriwaza Kyagulanyi is not there for anyone bwe bw'oba olowooza nti oli wa mugaso okusinga Ziggy bw'oba olowooza nti oli wa mugaso okusinga Kawuma bw'oba olowooza nti oli wa mugaso okusinga Sseggirinya goberera then contribution yeriwa mu bintu bino byonna contribution ya Kyagulanyi si muntu w'abantu abajega bange benkana ki Kyagulanyi ayimiriddewo ku wa muwendo gwa bujega if we go to these polls again akalu kano kagenda kudetermininga abajega mu Uganda era gavumenti nkugamba akalu kano nga kawedde presidential elections tunuulya concentration y'abantu abalonze Kyagulanyi sawa amaanyi mobilize those people tuzewe emisomo gya mu kyaka mu kitundu ekyo mwe tunasanga nga balonze Kyagulanyi it's the way to go tegeera nti abo baagala kuyamba yes yes otherwise kyabadde kibi naye ekibi ekyo kitukozesa okuyiga n'okutegeera ani gwe tudiiringa naye kitusobozesa okutegeera gavumenti eno buzibu ki bwesanga bwe bayina omuntu ng'oyo wamwe gwe mulowooza nti ye leader of opposition really kufuba kwa nnabaki mukama waffe Yesu Kristo bamukomerera n'ababbi abasazi b'ensawo bwe baali bamussa Kalulu bamussa n'omukwasi w'abakazi Balaba omubbi awedde emirimu akola buli kikolobero abantu ne baga nti ffe tuwe Balaba Jesus komerera era abayudaaya ne baga nti ekibi ekinaava mu ekyo kidde ku ffe n'abaana baffe Kyagulanyi yinza obutamuwa bubaka kubanga mukama waffe God yali malayika w'omukulu
yali sitaani era nga sitaani yakulira okuyimba mu ggulu bwe yeewaggula sitaani n'aga nti nze nina monopola abantu banjagala Katonda mugamba nti genda obagezese bwe yagenda mu bantu Katonda n'asindika Mukama waffe Yesu Kristo ayambe abantu obutakkiriza bintu bya sitaani gwe mulamu ko tutambulira sirina bubaka bwa Mwami Kyagulanyi naye abamugoberera kubanga Mwami Kyagulanyi tajja kumpuliriza naye abamugoberera tulewo webake waliwo abaana abaasibwa mu 2 nakati bakyaliyo baali bato nnyo future yaabwe estopinga future ya Kyagulanyi omwana wa Kyagulanyi yali omutenyo kuulu kati yamugulira Benz SE ya milioni 3 mwaga Kyagulanyi kikutegeeza ntalina sente za nva ya kino za leero gwe mukyala wo gwe baasiba esente z'enva zirina abaana be bagenze ku ssomero mwenna ba activities by'ebyobufuzi n'obulamu bwamwe mulowoozeeko kubanga recklessness nayo bweyitirira ereeta ekizibu in fact Segirinya tabadde politician Segirinya abadde community leader he was not a politician ebintu byabadde akola mukulembeze w'omuntu wa wansi era yali asaana kubeera waggombolola bw'omuwa sente z'omwala zonna azisaayo talinga bano b'embeera z'abaffe abazirya obuliye ne yeezimbulukusa abantu bazigamba bamutendereza ekyo kyabadde n'olwekyo basebo ne banyabo mumutte ku bigere ebyobufuzi n'ebyenkulakulana y'abantu oteekwa okuba nga mu nkulakulana eyo mwoli bwe tokozesebwa abalala bakulakulane bagule ennyonyi mujja ziwulira kubanga we yammira Buchamanyi sente z'okuziika nnyina we yagulira eryato eryakawumbi akamu n'ekitundu mu kiseera ekyo 12 years ago bwe balimira naguze eryato eryakabenjo kyabijjukira yali aguze eryato ku mazzi ya 1.5 billion naye nga tawadde oli million yakulirako bulamu nga tawadde Buchamanyi musajja mulema tasobola na kuyimirira ku mugulu yekka bw'oba tosaasira oyo mbuja Munnayuganda omulala gw'osobola okusaasira Mukama abeere nammwe amina atwabo mulungi katukoma olunaku olwaleero neyanziza ssebo bwe bali kwogerako eri Bannayuganda weewaawo atwabo mulungi ye Yugi Updates obeere bulungi mweraba